in all what we do, we should learn how to respect our elders. We should always respect our elders because we need each other. Thank you. Kakati, mwena mubaddewo mu struggles. You've been in our struggles. Mumubimanye byaffe ne tubayita wadde nga tuli ku njala ne tubayita mujje mugire ne pasemina tukakoze. Mumanyi struggles zeeyise. Buli kimu tukikoze through passion, because of passion tetulina. Kiruma we batuyita kyatuma. Tosobola gamba muntu nti abaddewo for some time. As the Uganda Musicians Association, a profile association. Netutambule eggwanga lyonna ne tutuuka ku baana abayimbi nabo ne bamanya nti tufiibwako. Nti we've been recognized. Abaana b'e Karamoja essaawa eno, they are active. They are lobbying. Bategedde kye bayita the reason of coming together. Nojja n'oŋŋamba nti federation ezze, ate gwe ng'oŋŋamba nti I dismantle the association. Nga tompadde genuine reason. Mbeera wa bulya wa butuusa okulya mu Uganda Musicians Association olukwe. Actually, a federation is formed by associations. Tekitegeeza nti bwemba wano nga nkoze press conference ya umma nti saagala federation. We all like the federation, but its formation. Kyekitu kyenzirayo okukola nti let us respect policies, processes and procedures. Okwakubiza ki omutunuulira balina otuukiriza wuma okujoyininga federation? Kye balina otuukiriza nkiddamu. A federation is formed by existing associations, not a federation forming new associations. So, Shamil, Kenzo ya forming association because we are not federation forming an association. You all know, you have all the information. Information twaze jijjamu kwe tusinza kubanga ogambye badde owuliriza nnyo so badde nsaba ekibuuzo kya market nenge ekyo kiddamu nga teringa wotize badde nsaba address yo ogambye mwabakyakkiriza association ya means waliwo another association. What happened batukesera ne batugamba nti baagala forming associations ne bayita abaana betwayita betwagabona abo twatambula mwenna mwaliwo ne tunoonya nti mubende muli wamu ekuŋŋaanye do a cluster nga tetubalekedde nasene naye nga tubalekedde omutima nti when you're together we can do the best. Nga ne bwetufuna programs nti kusoma ku digital bino nga tukozesa platforms nga tubaweereza abaana abo olunaku lwe basooka otuyita nti tumiitinge ng'abayimbi ne tubayita ate bo ne babafuna ne babagamba baforminge what associations. That was very upset. It was very upset. Kyandikoze nga tutudde association eziriwo ne tukola ekyo, but you can't tell me nti ate federation gwomenyaamenya associations. What I know, the stronger the association, the stronger and successful the federation will be. Not ate gwe kwonoona ate kyosanzeewo. So far, I'm actually respecting that. I'm starting more of it because we don't work to retreat. Me, I don't retreat and I don't surrender. I'm still moving on with the Uganda Musicians Association. Shamil. Federation. We are just strengthening our association. Members, we are still standing and strong. Together coming up with different projects. We are just teaching how musicians should sustain yourself with your career. I reserve my comment on that. But the association is here to sensitize, bring musicians together, advocate for a sustainable music industry by doing different activities. Digitalization, because it is the only reason that you know because they need to earn.
kati nganzi Shamima atugera wagenda mu federation wagenda yokuba wagenda mpagatta wangu mwagala okwegatta wa music yeno okuba oyitanga producers bani omegatta music abeere nga kitegeeza Uganda Musician Association eyagala okuba abayimbi nga begasi era ekyakutwalayo ne bakwano kwa PR bwewasuddewo olwokuba tutegeera bye bakola kwali kuba nti olabye nti bagenda kwegatta tusuubira nti oyagala nnyo abayimbi begatta lwaki tekuvaayo nga ne pulezidenti wo ne mulaba nti performinga federation kubeena eriwo era bikati negikkiririzaamu nti byekola tebiriiyo tetusobola kuforminga federation. We are sticking to the association, not until the existing association Zinjan is coming together. Forming a federation is not a personal thought, it's a thought of association. Because it's not formed by individuals, it's formed by associations. General Secretary owa Omas abayimbi bonna abali mu federation wabalabako bayitirivu era nawe okimanyi nti baliyo bakola nsonga kati nga bwakuŋŋaanya abayimbi abaagala wamu bwagenze ekonoyita abaana bwe bagamba nti kituufu mutomero yensonga lwaki tuli wano press conference so omuntu yena yena tekikwetagisa kuva mu association yogenda mu federation but the activities bweziba nga nundi zi addinga mu it's okay kale Ivan yasembayo ekigendererwa kyayo kiyinza kumanyibwa bakikola abakulu baayo but as me as a member kyemanyi it is supposed to be formed by existing associations not the Federation associations they are forming mwe mwali ezikulemberwa bamemba bammwe n'okugeza bitemu yakulembera enkawe association yamwe yaddemba omuntu okuyingira n'afuluma nga bwayagadde. There is freedom of association.